agakurukutiranga kutire bukyaloni. Kale tukubireko Yesu engalo ez'amaanyi mu linnya lya Yesu. Haleluya. Mbasabe tutuuleko mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tuddamu bagamba nti Happy New Year. Tukyali mu wiiki esooka. Tubaagaliza omwaka 2022. Mukama yeebazibwe. Nganzize nnyo emabega. 2022 yali muzibu gye ndi. Nnyo ndoza kyobola batamba ku mutwe. Kama yeebazibwe. Yampisa bubi nnyo mu bulamu bwange mu by'okuweereza na biki. So alabika kyava ndi ku mutwe. Haleluya. Naye tubaagaliza 2026 omulungi era ow'emirembe mu linnya lya Mukama waffe. Lwaki nyongerako emirembe kikulu nnyo. Olaba ne Yesu ebintu byonna nga ojjeko okutuwagamba twagalane, ate yatulekera emirembe mulokole. Oba onaalaba obulungi bwa Katonda olina okufuna emirembe mu bulamu bwo. Amiina. Emirembe egyo tukaabirira mikaabirire, abamu gisobola okulema okufuna, naye ate era osobola okwerwanako olabe ng'obeera n'emirembe. Kubanga watali mirembe kitegeeza tewali Yesu. Mukama waffe yeebazibwe. So Katonda akuwe omwaka omulungi ate obeere n'emirembe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nga sineerabira ndowooza Saturday nasemba y'omwezi guno tugenda kubeera no gye tuyita baptism. Oba tobatizibwanga tugenda kuba n'okubatiza. Kwe kubatiza kwe tugenda osookerako ddala mu buweereza buno. Amiina. Omuntu yenna nga tobatizibwanga weetaagisa okutuukiriza obutuukirivu bwonna. So tujja kuba n'okubatiza. Tekugenda kukoma Saturday eyo, kitegeeza tugenda tandika okubatiza abantu baffe. Amiina. Oba tobatizibwanga. Waliwo n'abamu babatizibwa naye nga ne bye babatiza tebabikola batya, tebabimanyi. Jangu tujja kuba tukubulira ennaku z'okusoma. Tusome nekina kyetaaga kusoma olunaku lumu naye nga tusome tulabe nga tugenda okubatizibwa. Naye okubatizibwa tulinayo requirements ze twetaaga. Twetaagayo omutwalo gumu. Omutwalo gumu ogwo gwe kuliko transport, ate kwe kuli ne certificate zaffe. Mukama yeebazibwe. Challenge tulina wano wonna we tubatiriza tugenda kuva wano nga tugendako wala. Amiina. So okumpimpi gwe twafunye tugenda kuba tugenda Bukasa. Kama yeebazibwe. So tuba tulina okufuna transport atutwala ate n'atukomyawo ku church, then n'okufuna ezisasula certificate si ya bwereere. Amiina. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Okiwulidde ekyo? Bameka nga tebatizibwanga? Bwe bali. Tujja kuba tubatiza. Ate no ye yabatizibwanga beliko ate baneka mbabulireko. Bw'oba tobatizibwanga manya kye bayita obutuukirivu tebunnajjuzibwa. Abanajja mujja kubisomako nja basomesa. Amiina. Ekubatiza kintu kikulu nnyo. It is a command from God. Ebintu ebimu bye yatugamba okukola. Okubatiza, okusembera. Amiina. N'okunaaza ebigere. Kama yeebazibwe. So ebintu ebyo bikulu nnyo mu bulamu bwaffe. Haleluya. So tujja kuba tusoma ate tugende tubatizibwe. Nze bampatiza mu mwaka gwa 2021. 2000 yali 2000 mu oba mu 2 oba mu gumu
awe watyo. Nalwawo okubatizibwa kubanga nali nga mpulira sinaba kulongoosa bulamu bulungi. Nali sitambula bubi naye ate nali ndokose nga ntambula bubi. So nendwawo okubatizibwa. Nina okumala okwejja mu ndagaano ezitali nnungi. Mukama yebazibwe. So ladies and gentlemen, you need to be baptized. Tell your neighbor, if you're not baptized, you need to be baptized. It is a requirement. Okutuukiriza obutuukirivu. Mukama yebazibwe. Ensonga endala munzikirize kansabeko abaweereza tuyimirireko ffenna abaweereza oba bw'oli abaweereza oba omanyi nti oli muweereza mu kifo kino. Ansaba abasigadde nga mutudde ate n'abayimiridde tukubireko abantu bano mu ngalo to recognize them for serving. Amina. Baweereza Katonda omwaka oguwedde gwonna. Tetunaba kutandika mbeera ya kubeebaza bulungi kubanga Mukama akyatuzimba buzimbi. Mukama ebazibwe. N'ekyo nze enkola yange to recognize abantu abaweereza Katonda. Bagwanayo ebirabo, bagwanayo biki, something like that. Naye panaawo na kino kirabo kirungi okurecognizinga n'okwebaza nti weebale weereza Katonda 2025. Amina. Mu mbeera zonna ezitali nnyangu weebale kumuweereza Mukama. Ate tukkiriza ne 2026 tugenda muweereza mu maanyi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Haleluya. Kama yebazibwe. Kale kambasabe tutuuleko. Mwebalire ddala. Mwebale nnyo. Amiina. Abo be bamu kubaweereza mu kifo kino abamu tebaliiwo naye nga bonna tubeebaza olw'okuweereza Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Haleluya. Anyongera okubajjukiza omwezi guno tugenda kubeera ne Pastor Tom Mugerwa. Buli wenkugamba bwentyo mba nkugamba kwetegeka. Nja kubulira ng'ebula ennaku ntono nnyo atuuke wano. Saaga manyi nina ensonga zange lwaki. Mukama yebazibwe. So ne tugenda kubeera naye mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama yebazibwe. Before this month ends. Amina. Tujja kuba naye mu kifo kino ate tuwulireko tulabeko ate atuweerezeeko naffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ensonga endala eri ki olowooza? Ensonga endala tukyazimba ekifo kino abooluganda. Katonda agenda atulaga nga tugaziye. Tugenda n'ogaziira ano naye no bwe tugenda ogaziira si wangu gamba amiina. Muŋŋambe nti kati otyo lwaki si wangu? Abantu nawe olabawo, tolabawo? Amiina. Olabawo. Kubanga buli kiri wano tugenda kiteeka ku ttaka. Buli ekiri wano tuteekewo ebyobuweereza we birina okubeera. Kati gwe teebereza okusimbula abantu abali wano bonna. It is not easy. But again, God tells us to be here. It is God who brought me here. Nga bwe yagamba abaana ba Isirayiri mugende mukette, ne baketta ensi gy'abasuubizza, abakkiriza ne bakkiriza ne bagenda. Era ensi ne bagitwala. Nakati we bali nsi yaabwe, naye weewuunye. Nakati omulabe tannaggwaawo balwanagana naye. But we believe
Katonda byalaga nga bino mbikugamba kuba tuli mu mwezi gusooka gw'omwaka, tumanye nti omwaka gutambule nga tuli mu kweteekateekera ddala okw'amaanyi. So I don't know how it will be, but we have to enlarge our territory. Amina. Ate mu ngeri gye tugenda okwenlargingamu, kitegeeza tulina okutandika okufuna ownership mu kifo kino. Amina. Mu linnya lya Mukama waffe ani Yesu. So wano we tuli tulina okutwalawo paka ku kkubo eri. Haleluya. Tulina okutwalawo tugende tudde eri, gwe buli kyolaba wano tulina okisuula ku ttaka. Ababeera okumpi wano temunyiiga. Katonda bw'atyo bwakola ki? Bwakola. Tewali kyakola amazima. Mukama ebazibwe. Ne Katonda bw'atyo bwakola ki? Bwakola. Ye ku lw'emirimu gye girina okukola ki? Kutambula. Mukama ebazibwe. So tukkiriza Mukama okulaba nga atugaziya mu linnya lya Yesu. Amiina. Ebyokola tulina bingi ddala. Kyobola bayimirira n'obuweereza tusobole okulaba nga bugenda mu maaso. Amiina. Mukama waffe yeebazibwe. Ate tukole nga obulamu bwaffe bukyalina amaki? Amaanyi. Haleluya. Bababulidde abaweereza tulina meeting on Saturday. Tujja kuba ne general meeting. Omwaka gwaffe mujjukire gutandika awa gye twandise nga financial year yamuweereza baffe tutandika mu February. Amina. So we want to see the way forward. Ate n'okulaba ebyetagasa okuba nga tutuukiriza mu linnya lya Mukama waffe ani. Mabega bino bagambako nga twakatandika wano abaaliwo bakiwulira. Ebimu ku bye tulina okukola ku developments zaffe, tulina okugula eryato ezzungu tusobole okwe-extendinga our missions to Bizinga. Abantu abasinga twagala kubeera muno mu tawuni n'awantu tusobola okubanga wali accessible. Naye kino njagala tutambule mu buweereza nga tukimanyi. Tulina okugulayo eryato ezzungu. Kubanga gano amaato amaganda temugasobola abamu. Amiina. Naye ezzungu liba lirisekiwa nnyo. Naye ng'ekitukuza eryato eryo kusobola kugenda mu Bizinga. Amiina. Musumba Tom lumu yampa tasiki ayagala mutwaleko mu Bizinga, naye yangamba nti ye tayagala bwato obwo, ayagala maato ye ati alabika amazzi nga naawe abamu wookola ki bw'ogatya. Kati kitegeeza tulina okwetegeka. Manyi waliwo ebintu ebimu nga eba sigino. Amiina. Tulina okunoonya ssente. Tumulaba nti ebyokukola bingi nga tuzimba wano ate tugenda kugula n'eryato libeera awo nga lyaffe bwe twagalira ogenda. Grace waba mwagala genda mu Kizinga nga mulinnya tujja kwekolamu omulimu wano abantu baffe bennyini tubatwale bakole training ey'okulivuga, babatendeke babeere bapayiroti baalyo nga twevuga ne tugenda. Amiina. Naye nga kubuulira njiri mu Bizinga, ab'omu Bizinga bakyalina obuzibu bunene nti abaweereza bagendayo batono, n'abasinga tebaagala kugendayo. Era n'abamu wano bwenjogera owulira n'ensisi egenda tya mu Kizinga, naye mu Bizinga gyeri abantu abayitirivu. So enjiri yaffe tetwagala tukome wano. Abooluganda tetwagala tubeere bakkiriza ba mu kyaki, twagala tubeere abakkiriza abafulumamu okuviira ddala ku muto paka kwakola atya asembayo. God called us to become or to be disciples. Hallelujah. Kati gwalina tendensi y'okujja obuzi mu kanisa bakusabire, simanyi ojje mu kanisa owulire ekigambo bigwe. Ffe wano tugenda kubanga tuweereza ani? Mukama.
abalala nga bagenda mu makomera, abalala bagende mu bizinga, abalala bagende mu byalo, abalala bagende bwe tutyo okutuusa Yesu lw'anaakola atya, lw'anadda. So ekyo njagala okitegeere, eryato si ttono, teriba lya ssente ntono, lya bbeeyi nnyo, ate libaamu sizes, kisinzira litika bameka. Ne bwe tufuna eryato lyaffe eritika abantu abawera 10, kiba kituyambye nnyo. Kama yebazibwe. Waliwo kati agamba naye Musumba byayogerako oba ali ku biki? Nino bikugamba bino bitegeere. Era kibinjogeza ne bwe mba nvuddewo, manya obuweereza bulina osigala nga bukola butya, butambula. Gwe manya ebintu tulina okutambuliramu. We need to get eryato. Amugisha. Wali ugenzeko mu mazzi? Nnyo. Kuludembe wagendako mu mazzi? Ojja gagenda mu osaaga. Haleluya. Kati nga tonalowooza kulinnya nnyonyi, tusooke mu bizinga. Mu linnya lyani? Nga tonalowooza kulinnya ki? Ate n'ebizinga tubirowoozeeko. Gyeri abantu mwana wattu. Ate no mu bizinga gy'olaba eyo waliyo n'abantu aboonoonyi bangi. Abakola ebikolobero byonna ebisinga eno. Katubale nti gavumenti ng'ebanoonya, poliisi ebanoonya, abasinga baddukira ku biki? Beetaaga Mukama. Beekweka eyo. N'abamu abakungu ba gavumenti batyo gendayo. Amiina. Naye oluusi entambula yeetiisa abantu. Naye bwe tugula eryato lyaffe, tusobola okugula eryato, oba tulitumya bweru, oba batukolera muno ne batukolera. Amiina. Ab'amagye bakola amaato ago amazungu nabo bagakola. E Kasanje. Bukadde bwaffe nga 3 nga tukola eryato. Lyo zungu. Oba ne tutumya ne balituleetera. Luyita luto. Kati olwo nkusika. Nkulaga ki kye tulina okubeera. Guno omwaka Katonda atusuubiza ebisuubizo byagala bituukirire. Netagenda kutuukiriza mu bintu nga tuli awo bwe tutyo. Tulina okubaako n'olugendo lwe tukola ki? Lwe tutambula. Osanga we tulimala eryato Mukama alituwa ennyonyi. Mu linnya lyani? Siniya Ashasi akaseko n'agamba naye Musumba oli ku bibyo. Tetuli ku byaffe. Kisobokera ddala. Nze nagendako okusoma ennyonyi. Naye kyanzigyamu school fees. Era oba osobola okunsponsoringa ngende nzisome. Nga kyenjagala, njagala nvuge ku nnyonyi. Haleluya. Bwe mba nsobola okuvuga akagaali n'emmotoka n'epiki, ate ennyonyi lwaki egaana? Nagenda nno mwana wattu. Ne ntuukayo, nannyini ssomero n'antuuza, n'ambuuza lwaki oyagala kuyiga ennyonyi. Ne mubuulira. N'aŋŋamba tewaaliyize naye kati olw'okubanga onnyinyonnyodde ngenda kugira oyiga ennyonyi. Naye fees ne zinzigyamu. Basomera mu $. Bansaba $. Nga nnyingi. Amiina. Oba buli ki nga baagala $3,500, something like that. Nendaba okubalabalamu. Ze sente meka ezo? Ababazi. $3,500. Milioni meka? 10 na kintu. Kye kyanzigyamu ne bampa offer. Nina okubeerako n'ennyonyi Mwami Mugisha nga bwe mba ngende waffe Kakuuto omwe sikyatambulira waki. Nagenda ne bampa ne foomu nzijuze. Ate nga nkyakiriko. Njagadde nkiyiseewo na guno omwaka
abasobola okunsponsalinga bankole batya? Mu linnya lyani? Omanyi nafuna challenge, kambabulireko lwaki nayagala okusoma ennyonyi. Nafuna challenge lwe nasooka okutuula mu nnyonyi, nalowooza ebintu bingi. Gwabamu otya mazzi ne waliwo okubeera mu bbanga, ne ndowooza ebintu bingi. Nengamba naye ennyonyi eno singa emala newanuka eno neegwa, omuntu akola atya? Ekyo nenkivaako nga si kyendika ennyo. Nengamba naye singa pilot bafuna obuzibu, ani abayamba? Kitegeera? Olwava mu nnyonyi nagamba nina ogenda nnoonya abasomesa njiga ennyonyi. Singa abaawo ekizibu nange nga njikola ntya? Omusaaga n'okusaaga. Bameka nga omanyi okuvuga emmotoka? Ambuze nti bameka nga tomanyi kuvuga mmotoka? Olinda ki? Olina okuyiga emmotoka. Mu linnya lyani? By the way, guno omwaka kibeere ekitundu ku bulamu bwo. Nze nayiga emmotoka nga simanyi nti ndifuna ne ku mmotoka. Nayiga akagaali, munansonyiwa ntandikidde eno oba Katonda alina gw'ayagala era nno. Nayiga eggaali nga ne mu nnyumba ya kitange temuliimu ki? Gaali. Kitange yagula eggaali nga tukuze nga mulaba. Twaserebulatinga na nnyo ng'agiguze. Ne tumala ebbanga nga tugisitula busituzi bwe tuti. Nga tetwagala ekoone mu ttaka. Ffe ng'abalenzi bawo. Amazima mbabuulira amazima. Nze bagamba we come from a poor family. Gwe yagula eggaali. Nga waba efuluma mu nnyumba agende wali ku kkubo kolansi avuge. Tusooka gisitula tekoona mu ttaka. Naye nze nga nayigadde eggaali. Eggaali nze nagyeyigiriza. Emmotoka nze nagyeyigiriza. Nasooka kubba mmotoka ya father. Naye nga simanyi nti ndivuga ku ki? Ku mmotoka. Kati olina okuba mu mutima gwo ng'olina ebintu byeyayaanira mu Luganda. Toyinza kubeerawo nga tomanyi kuvuga mmotoka. Singa oba omuvuga n'otuuka awantu ng'abalimu bonna tebamanyi, lwaki weegatta ku abo abatamanyi? Are you getting my point? Lumu nalaba ka movie ng'abantu bali mu nnyonyi. Yali nnyonyi ng'etissa abasaabaze. Aba muyinza n'okuba mwakalabako oba mwabulabako obufaanana buti. Ennyonyi neewambibwa abatujju. Weewambibwa abatujju, bano abasajja ne babanga abeerwanako biki, ne bakuba abapayiroti bonna ne babatta. Ennyonyi ntandika kutagala mu bbanga nga tewali akola atya. Ne muvaamu omuntu ago yali musajja ng'amanyi okuvuga ennyonyi. Ye yagenda n'atuula ku ki? N'atuusa abantu ne balandinga ku emergency landing. Nali ndowooza ku kino ne ngamba kati bwe mubeeramu nga mwena temumanyi olwomba mukoze mutya? Nga muwedde ngenda kuvuga ennyonyi. Mu linnya lyani? Lya Yesu. Mukama yeebazibwe. Nagenda mazima mu ssomero ne njigira bulungi, ne bangira ne bampa. Omusajja bambi yalabira ddala nga ndi serious. Ne bampa zifoomu ne nzijuza. Naye nga nange njagala. Naye nga bagenda kunjigiriza ovuga ennyonyi eziri domestic. Yaŋŋamba emyaka gye ntuuseemu sisobola kuyiga zino za commercial. Ezo olina kuva eno mu ssomero nga olina subjects z'osoma zi physics na biki. Naye yaŋŋamba buno bucopacopa wano ngenda kuyigiriza. Leeta sente. Kati bambi nsaba mu sponsoring. Ate emyaka gigenderera kuba kati emyaka giyiseewo kati ng'esatu olaba nti ngenderedde. Esatu gireka n'etaano giweze. Njagala gendayo njige, tomanya olunaku lujja kukyanfuna ecopa. Wakkiriza emmotoka nze nzikiriza ecopa. Mu linnya lyani? Tesoboka. Ate olwo levu eba erinnye basikozesa amafuta gammwe gano.
tubeera na ganyonyi ga bbeeyi. Nyonyi w'ogipaakinga nawo basasulirawo ssente nnyingi. Paakingi y'ennyonyi teringa ya mmotoka zino. Gavumenti ekuggyako n'omusolo. Tozolaba levo gye tugendamu. Konera ku mulwana omugaye wano nno tuli watuufu. Tuli mu levo ya waggulu. Bw'oba obadde olowooza birala, awo ye levo gye tulimu. Nkwongereyo akalala ke nalamuzaako nkakubuulire. Manyi kirungi okunyumizaako bano osanga omulala akipiikinga naye n'akifuna. Nalamuzaako oggula embalaasi. Naziramuza nno ne yali azitunda mumanyi n'essimu n'ampa. Naye nga esembayo obutoototo ennungi yali mu miliyoni zoba 10 na mmeka. Batundanga mmotoka. Kati waliwo atamanyi nti n'embalaasi gyeri. Bw'akyanoonya akagaali ate n'embalaasi ekola etya? Olowooza abazitambulirako baalya ki? Mami Alex, nakyo gye kiri. Wandiika obuto gugamba, the year of promises for me. Hallelujah. Nalamuza embalaasi bambi. Aha. Nenge byeryato tuli serious, amina. Lyo lya buweereza. Ebyennyonyi oyinza obivaako kubanga yeyange eri personal. Amina. Bwe tuliyagala ey'ekyaki tuligifuna naye ekyeryato kiri serious. Amina. Engineer Gerard and Engineer Patricia, you are welcome. Hallelujah. Mu linnya lya Mukama waffe ani Yesu. Abo bombi ba engineer, omwami n'omukyala ba engineer beewasa. Hallelujah. They are engineers, architectural engineers. Kama yebazibe. Tugenda mu lunyiri lwaffe lwe twagala. Njogera mpola mpola nafuye muko naye nga temutya ndi mulamu nnyo ddala. Eby'omu mirembe pulira nina kyeneerabidde newe nakijjukira nja kigamba. Ate wano waliwo omukisa omunene. Katonda alina kuyamba ogubikkuliro mu linnya lyani? Lya Yesu. Mukama yebaziwe. Waliwo omukisa wano n'ekiseera kye tulimu kyakuyo. Omanyi kye bayita ettaka eggimu? Wali osambuddeko ekisambu ng'ogenda kusimba oba kulima ebintu, naye nga w'ogenda okusimba wabaddewo engeri y'ekibira oba ekisikosiko nga baludde okulimawo, nga w'olimawo wawaki wagimu. We wano wagimu nnyo. Bw'otunuulira buli gw'otunuulira wano neighbor wonna alimu mukisa muki mwereere. Waliwo ekintu okujjako nkijjukidde kye mbadde neerabidde. Abooluganda mbasaba omwaka guno tukyukemu. Amiina. Nakafuna kati scenario 2, abantu nga bawa obujulizi ne wabaawo bannaabwe ababoogerera obubi. Mukama yebazibwe.